tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. neyanzege balamusiza mu biti eby'enjawulo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, bangi bamanyinga mwana wa taata. Naye nga ndi musanyufu era nyongera okwebaza maama ne taata, ate nga mu lujja luno omugole mbeera muyita maama. Mu kaseera ke kamu ab'engabi be banzaala. Awo ndowooza osobola okumanya sayidi eri eba yankima, sayidi eno n'eba yangabi. Kikulu nkwatiddwako nnyo bwe mbadde mpuliriza emboozi ya maama n'emboozi ya taata, ne ntunuulira ddala nga omugole tulina bingi ebitugatta. Nsuubira okuba ng'ekimu ku byansinga nti basobodde omuweerera okusooka ku siniya ey'omukaaga. Nze bwe nakoma mu siniya ey'omukaaga ne nsaasira bazadde bange ne nkoma. Ebyaddako bye nasoma neeweerera bweweereza. Naye gwe ate weebaze omutonzi nti osobodde okumalako okutuuka wano w'otuuse. Nja kusaba DJ simanyi kayimba ke nsinga okwagala akalina, ne bw'enaaba eddakiika emu, kayimba ka Eyes on T. Ayina wagambira nti saazaalibwa abagagga, nti buli kyabampeka capital. Saasomera walungi, nti ngenda kusanga bemmanyi abagenda okunkwatako. There is a moment w'otuuka nga omuntu yekka asobola okukyusa, ye Katonda gw'olina okusinza. Bw'oba kayina ne bwe tukakubamu eddakiika emu, omugole nja kusaba njogera ebigambo bino nga ndi naye wali. Munansonyiwa. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Zikeeko kali ayina wagamba nti saazaalibwa abagagga, tebuli kyabampeka capital, imuka mubeereddewo ennaku akokalugerewa, something like that. I think you have that song. Eyes on T. Singa si Mukama ndowooza liri. Okay. Lwaki nsabye akayimba ako? 90% ku bantu abali successful okwetoola ensi yonna tegabadde maanyi gaabwe. Tekubadde kusalawo kwabwe. Tebubadde buyigirize bwabwe. Wabula gabadde maanyi ga Katonda mu bulamu bw'ensi. Njagala okwebaza n'ensi okwebaza kwonna maama atuzaala. Nyina ensonga zange lwaki njagala okwebaza maama. Mu mboozi zonna ze tuwulira mu baana aba struggling, bamaama be basooka. N'ofuna omukyala atasobola kukuzimba, famire ejja kubeera nga bweri. Buli kintu kye tulina obuwanguzi bwonna be bakyala be tubeera nabo mu maka. Bw'ofuna omukyala omubuyabuya agenda kukuzza wansi. Bw'ofuna omukyala ow'obuwanguzi agenda kukusitula. Era abantu be tulaba wano abazze wano nkakasa okuba nga tebazze lwa mwami Bukenya, bazze lwa mukyala. Omukyala akuumira abantu ewaka, oba omukyala agoba abantu ewaka. Omukyala atukuliza abaana ab'ensonga, oba omukyala atta omwana gw'akuzizza. N'olwekyo nja kwebaza n'ensi okwebaza yenna maama olw'okuba nga atuuse wano. Nja kwogera ne muwala wange Anet, nkuyozaayoza okuba ng'omaliriza. Naye ngenda kugamba ebintu bino
Nammwe abaana abakyasoma n'abateekateeka graduation next year, ensi yakyuse. Father ajja kunjulira mu byonna obuyigirize bwo, mu byonna ebbaluwa gy'ofunye yegenda okusembayo okutaasa. Mu byonna ebbaluwa gy'ofunye oba ebbaluwa gye mufunye yegenda okusembayo okubataasa. owulira lugonvu ogolokoka. Ekisookera ddala ekigenda okubataasa bamuyita Katonda. Ne bw'onaaba n'ebiri bitya nga tokulembeza Katonda, togenda kutuuka ku buwanguzi bwe weetaaga. Reality. Abantu bonna abali successful be mulaba abali ku buwanguzi abali wati gabadde maanyi gaabwe, gabadde maanyi ga Katonda. Lwaki gamba ebyo? Nkakasa okuba nti si ggwe eyasinze mu ssomero mw'obadde. Nkakasa okuba nti si ggwe eyasinga mu siniya ey'omukaaga. Naye olw'okusalawo kwa Katonda otuuse w'otuuse ku lwaleero. Abantu bangi ogenda batunuulira abakulemberanga. Wakati mu kukulembeza Katonda nga tukulembeza amagezi go na bbaluwa, nga basigadde we baali nga gwe oli waggulu okusinga gwe balowooza okubeera. Tukoze emikolo nga gino gye mulaba, ne tuyita abantu nga bano, ne tweyuzayuza, ne tusanyuka, ne tugamba Mukama weebale, omwana wange omumazizzaako okusoma, wabula kano ke kaseera ak'okwefumitiriza nga tubuuza nti ezizzaako ki. Abantu bano bonna b'otunuulira wano tebazze kukusanyukirako ne baba nga bazze kusanyuka kwe nga bw'okirowooza. Mu mwaka ogwa 2024 bagenda kubuuza otuuseewa. Ekibuuzo ky'ojja okubuuza nti ozzaako ki? Tokibuuza maama wo akoze okugwe, tokibuuza taata wo akoze okugwe, tokibuuza abakuyambyeko bakoze ogwabwe. Kati gw'olina okutula weebuze nti nzizzaako ki? Olemu okumanya ky'ozzaako era tolina ky'ogenda kuzzaako. Bw'ona alinda abantu bakuyamba okufuna ky'ozzaako nabo banoonya kufuna kye bazzaako kubanga ensi etambula. Tewali yali atuuse. Kitegeeza ki? Tolina kadde kakuwummula, tolina kadde kakuzina mazina ku kyakyanca wano, tolina we waatuuse. Ensi yakyuka. Education twakulanga batugamba nti education is the key to success. Wabula byakyuka. Education is the key holder to success. Osooka buwanguzi enkula obuyigirize ne bukuyambako buyambi okukwanaganya obuwanguzi bwo. Yensonga lwaki olaba nti waliwo abantu abasoma ne bafuna masters oba degree ne bafuuka holder y'obuwanguzi bw'abalala nga bakolera abataasoma. Ekyo bw'ona akimanya obulamu bujja kukwagwira. Abaana bangi balemeddwa okufuna emirimu olw'ensonga balowooza nti baagala kukola ebyo gye baasomerera. Abaana bangi balemeddwa okufuna emirimu olw'ensonga nti balowooza nti okuwandiika ku mpapula enjeru n'amabaasa aga kaki ne bagatwala mu woofiisi banaabawa emirimu kijja kutuzzaayo ewa maama ani akumanyi. Naye wakati ng'okulembeza Katonda ensi ejja kukumanya. Njagala kukuwaayo ekintu kimu ky'ojja okulowooza nti kizibu. Entandikwa yeetandika lwaleero. Oyinza okuba ng'okunoonya emirimu n'ekikubula kye kigenda okukufuula omuwanguzi, kye kigenda okujja ku level y'okubeera employee ofuuke employer of yourself. Teyina ky'ogenda kufunamu okeera ku makya okutuula ove ekavule ogende mu kibuga ogende mu woofiisi n'ekyokomewo ne luli oddeyo ng'ogamba nti neetaaga kunoonya mulimu emirimu gibuze, omulimu gutandika naawe. Kati bino byonna bitukomyawo ekibuuzo nti ogenda kukola ki? Kikyosobola okukola so si kikyosomeredde, awo twavaawo. Kiki kyosobola okukola ekisobola okuwanirirwa ekyo kyosomeredde? So si ebbaluwa gy'ofunye egenda kuwanirirwa ekyobulamu bwo, ebbaluwa egenda kujja luvannyuma. Gwe kennyini tuula weebuuze nti ki kyensobola okukola ng'ovudde ku bbaluwa gye nfunye ey'obuyigirize. Ate nga kino tekijja kugwe wekka, wabula kijja ku buli muntu asoma. Okusoma si kubi era kulungi nnyo, naye kujja kuyamba ng'okukozesezza. Bw'onaalema okukozesa okusomako, abalala bajja kukozesa okusomako.
kitegeeza nti bagenda kukozesa bye batasoma gwe obikole. Naye amagezi ge tumala nga tukola eby'abalala n'okweyambisa obuyigirize bwaffe tetusobola kukola byaffe. Muliwo abatikiddwa 2 naye mubadde bangi. Njagala okugamba nti ono munno ye business partner we asooka. Ekyo mujja kimanya oluvannyuma lw'emyaka 2. Ono munno we mutikiddwa ye business partner we asooka. Njagala ekino kyonna mukimale nga mwebuuza tutandikiddewa. Kiki tusobola okukola ababiri? Abantu bonna be neegomba bakulembeza bumu n'amanya nti nsobola kutambula nani. Olina okuba ne business idea n'omanya nti ani gw'ogenda okutambula naye. Ge mazima agakaawo. Temumala kulya wano keeki mugambe nti gawuni gitwala ogitereke buli omu atuulewo mumale nga temwewuliza. Enkolagana gye muyina kati yenkolagana egenda okubakulemberamu wakati nga mumaze okuzuula kye musobola okukola. Nze nkoleddeko mu ofiisi ez'enjawulo naye obuyigirize tebukyakuwa ssente. Nkoleddeko mu ofiisi ez'enjawulo naye obuyigirize tebukyakuwa ssente. Obuyiiya bwe bukuwa ssente. Nakakolera media houses 3. Tewali media house yonna balina bbaluwa yange ya buyigirize naye nze omukubasasula obulungi. Naye ate nga nabisoma. Kyokka n'okufuna omulimu saamala kubalaga mpapula za buyigirize. Tuli mu Uganda ya leero nga tewali muntu asinga kuwandiika CV nnungi oba application letter nnungi. Yensonga lwaki we musanga ababa bambuka kuwandiikira application letter ne CV ate bo tebalina mirimu. Naye ate mulungi okuwandiika CV z'abalala. Gw'olina otulaga CV yo. Ogenda mu kaseera kebayita ak'okwetega. Simanyi oba mu bantu abali wano walabyeko gw'ogenda okufunako omulimu. Oba tonnalaba gw'ogenda kufunako omulimu ng'oli wano ogenda kusanga okusoomoozebwa nga baguddewo. Ng'obatomera nga baga nti kozi gwani nti ffe bwe twali ku mukolo ekavule nga tebakyakujjukira. Njagala bagamba ekintu kimu. Ne bw'oba oyagala okukolera omulimu gwe wasomerera, omulimu gwonna ogujja mu bulamu bwo gukole n'okwagala. Ogukola n'okwagala. Abo baklayant b'ogenda okukolako obulungi mwe mugenda okuva oyo boosi alina omulimu gw'oyagala. Yajja okwegomba agaye nti omwana ono akola bulungi. Ojja kufuna emboozi gy'omugamba nti nze gw'olaba nasomerera bino. Saagala onyoome mulimu lwa bbaluwa gye wafunye enkofiira gy'oyambadde. Abaana bangi bali ku booda naye nga balina zi diguli. Naye ekimu ku kyabaleetera obuzibu nti beeyambisa obubi akaseera kaabwe. Basooka ne balowooza nti olw'okuba atikiddwa agendagenda mu ofiisi ez'enjawulo bamuwa omulimu. Anseri nti nedda. Wabula wonna w'ofunye weeyise bulungi, obwetoowaze, obuntu bulamu, beera mukkakkamu, teweegulumiza, kulembeza Katonda, Katonda ajja kukwatira. Ne bw'oba ng'ofuna omulimu gwa mitwalo 2 kisingako okusigala ewaka, kubanga ogwo omulimu gw'emitwalo 2 oba emitwalo 10 gw'ofunye we wali client agenda okujja alabe value gy'olina, oyo ojja kusobola omuyitira mu CV era agiwuliriza. Naye ebbaluwa ze muwandiika pages 10 baboosi tebalina budde buzisoma, naye atajja kufuna obudde obukuwuliriza. Ge mazima agakaawa. Njagala kumaliriza nga nkugamba ekintu kimu. Otandise olugendo lwo ensi wegenda okubanjiza kikyozaamu. Obubaga nga buno twandibukoze si bubi kubanga tuyita mu bingi, naye tulinayo akabaga akalala ke twetaaga ng'otugamba nti lwe mwajja ne mutuula ewa mukadde ne mulya emmere ne mulya keeki nafuna omulimu. Bw'ofuna omulimu togibileetinga. Bangi be tukoze nabo nga bakoledde amakampuni emyaka 3 naye ng'ombuuza kyalina tewali. Kitegeeza omulimu tukumuyambye. Ffe abamu tujaguliza ebyo bye tufunye emirimu so si emirimu gye tufunye. Abamu tetujaguliza salary increment, tujaguliza achievements ezivudde mu salary increment gye tufunye. Ati awo wolaga. Ensi tegenda kusanyukira buyigirize bwo, wabula egenda kudemandinga achievements ezivudde mu buyigirize bwo, ogenda balagaki. Awo buli omu kyaba yeebuuza. Nze naawe simanyi. Nsaba maama abasinga bagenda kuwa ebirabo, abasinga bagenda kuyozaayoza, naye singa teyali maama tewandisoma. Sikyogera lwakuba kojja wange munyooma,
naye maama bayimirizaawo amaka. Mwami mu Kenya tasobola kwebaka mu katale, nange omusajja asobola kwebakamu, naye ate maama asobola okwebakamu. Era nze nkyogera nnyo n'abantu b'embeera nabo ne mbagamba nti maama w'abaana bange okufa nsookanga n'enku, kubanga tewali musajja asobola kubeerawo n'abamulekwa. Era omaliriza owasirizaamu omukazi omulala n'akkuba obwana okujula okubutta. Naye ate omwami asobola okufa maama n'abeerawo emyaka gyonna. Nze nakula na single mother. I lost my dad at age of 4 years. That was 1995. Ne nkula ne maama. Kati byenjogera kumbi manyi. Abasinga mujigalo bakula ne maama. Naye mbirabyeko nange ndi musajja nandiyagaliza. Naye nkibagamba nga ndi wano nti nze okusooka omukyalo okunsooka okufa nze nsookanga n'enfa, kubanga mba more assured nti tewali mukyala asobola kulya ku mwana we kanyama. Era bw'obeera ng'olyeyo ng'osobola okugenda mu bbala n'onywa zibbiya n'ogenda n'olya embizzi n'ogenda n'okola ki ng'omwana ewaka asula njala, oli kiwewenkule. Naye ate abasajja bangi afiiringa okay ogenda mu bbala n'atuula n'alya n'anywa, ne bamubuuza nti abaana eka bali batya nti nze yingiri. Nsooka kuba service. N'olwekyo nja kwebaza maama. Mwami mu Kenya nja kwebaza nti wafuna omukyala atalowooza ku kwambala ngoye ennungi n'obukondo n'okukola enjala ziri empanvu, naye n'alumirirwa abaana be. Maama akuba nti togwana kufuna birabo, maama yagwana okufuna ebirabo. Toyina kye wakoze, totukubanja, si gwatubanja. Era ndowooza singa bwe tuli wano tukyusa ne tugamba nti birabo ekibadde tugenda okuwa ane tubiwe maama, nja kusaba akapaasa kano ngulire maama Gomez kkiriza mitwalo 10. Tuzena kaboza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo iya Luganfu zama ye chamaganda mu busubi eri mu buddu iya jangasaga tetwamanya nti kinoto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyi. Nja kusaba bwemubanga mukkiriza nkimanyi akadde kagenze, naye nsaba eddakiika 2 zokka. Bwe munzikiriza nga nkola kino, nsaba eddakiika 2 nja kusaba omukolo mpaakabaabu wano we tugenda abasinga we basuulira olwesa. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Tubeera ku bintu nga bino tumala okulya ne tusiibula abaana tubaleka mu nnyanga, naye nga gye bagenda okunoonya emirimu tegiriyo. Kyogenda okukolera Anet bajja kikukolera omwana wo. Anet ogenda kukwata ekibbo kino tunoonye kapito mu bantu bano, ogenda kwekozesa. Teri mirimu mu Uganda, ogenda kwekozesa, teri mirimu mu Uganda. Ne bw'oba otaddewo omudaala gwa capati mu Uganda yaleero omuntu eyeekozesa akubisa emirundi 10 gwe bakozesa, kubanga nti babuulira omwana wo talisikira mulimu gye bakozesa ne bwokola mu Bank of Uganda. Naye anaasikira omudaala gwa capati ani asigadde ku bodaboda nti yakkuluje, naye ani gwe banabuuza nti anadda mu Bank of Uganda taliwo. Mu byonna by'ogenda okukola, omulimu gw'onoonya n'essalale gw'ogenda okufuna source of capital, tokkiriza okufiira ku bwa employee emyaka 10.
abasinga bajjaga nti gwe ng'okola ku BBS. Ku BBS mbawe essaawa ezi buli lunaku, essaawa ezisigadde nkola byange. Kitegeeza sikyatunuulira musaala ndi mu saavisi buweereza, era neenyumiriza okuba nga mpeereza abeene. Naawe we twagala nja kusaba wange ne bwe munaaba temumuwadde tutandike n'akasente kano sikuwe nnyingi nzirayinza. Nze ntandise n'aka kapito ka mitwalo 3 ne bwe tunaaba tulina 3 noonya kye gatandika ogenda kuyita mu bantu awo ne bwe oyina 10 omwana ono mumuweeyo akasente, kubanga bino byasomye omugamba nti atikkiddwa zino enkofiira oziraba zafuuka kihoda ku success yako. Abaana basoma business administration, olina ku you have to administer your business. Siza abalala. Waliwo omwana yajja ku office nga byasomye bya human resource n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira human resource manager yaga mulimu n'amuza kati nze neegobe. Bye wasobye ne gw'osaba omulimu ate bye yasomera byakola. Kitegeeza okusoma kwaffe kwakyuse mu Uganda ya leero. Olina kuddukanya bibyo. Amagezi g'olina olina gassa mu bibyo. Ne bwe tunaabanga ngenze tunaatandikira wano. Obuwanguzi bw'omwana ono butandise lwa leero. Ogenda kusanga achievements nyingi, naye ezo teziba ogenda kusanga challenges nyingi, naye njagala oyawula ebizibu ku kusoomoozebwa. Abasinga ekitufudde abawanguzi okusoomoozebwa kwe twayitamu. Okusoomoozebwa kw'oyitamu olwaleko okugenda okukufuula omuwanguzi. Gy'ogenda mugenda kusaba mirimu. Kino mbakuutira ne bawala bange ne bannyinaze abali wano. Togezangako n'okemebwa ng'olowooza okwagala lugongo olw'okuba MD. Ng'olowooza okwagala lugongo olw'okuba ye manager gw'osanze mu kampuni kigenda kukuumira ku mulimu. Abawala abali wano nkibagamba. Olunaku lw'onaakeera ku makya n'oyagala boosi we olunaku lw'ogenda okuluzinga omulimu. Tolimbibwalimbibwa. Either akuwa omulimu oba abireke. Ojja kusanga abalungi. Naye tokemebwanga era weesomere okuva nonti nze kati manager wa kampuni yanjagala owedde. Byemu ku bisiraani bye tufuna. Nkoze nabo mbalaba abalimbibwalimbibwa. Okyali mwana muto, tolimbibwalimbibwa, weerowooze, tosalirangawo mu kusoomoozebwa. Oyinza okusalawo obubi. Nze Ssentongo Frederick Lugomba, akayimba kange kaabuze naye nga akayimba Kwanza yakataddeyo neyanzeka akayimba kano badde nsaba tukabibiseemu kofi n'abasobola okusituka. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America. Sibya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi wuliriza Lugonvu ye kolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize n'akabuuza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Ssentongo ya Lugonvu. Zama ye Kyamaganda mu busubi eri mu buddu yajangasaga tetwamanya nti ekinoto kye kinene. Ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonaabona buvubuka bwe bami naye n'akuma. Omusanganyumya Frederico amaziga okaba
naye lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafu ya mazima bw'owulira lugonvu ogolokoka bigambo bya lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa lugonvu kala kinyumya okwejja mu nvuba lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza lugonvu show bendake bulaya Latin America ne Buarabu kikolenga lugonvu wuliriza badenzikirize baddukeko naye nga muwala waffe mwanyinaffe sente ze bakuwadde tolinaako lugoye tolinaako nnyama tolinaako soda tukuwadde kapito paka lwe zinaakola amagoba abantu balya ku magoba tebalya ku kapito bwe ziba tezinakola amagoba tolina kulyako tujja zikubanja nti ze twakuwa zaakola ki tuyambe abaana b'abalala banayamba abaana baffe mubere bulungi tuyanzege mubiri gw'omwogere galesimulenga ate musajja wa kabaka BBS era ku mawulire gabula ekutta omuliro lugonvu yabadde ku mukolo gwabaddeko okutikira amatikira ga Anet ne banne ekyalo kyayogumya omwami Bukenya n'abo abantu babayitirivu ngano gataliiko obuvuvu kwekuli kale tugende maaso basiole banyamukkirize Serioma teeka yomudikire tugende ate mu birabo byennyini nzize n'akabuuza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo ye lugonvu zawayo kyamatanda mu busubi eri mu buddu yajangasaga tetwamanya nti ekinoto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza lugonvu show bendake bulaya Latin America ne Buarabu kikolenga lugonvu wuliriza lugonvu tonsubya lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana lugonvu muwulire alina ensonga lugonvu kikolenga lugonvu wuliriza lugonvu yeka walabya lugonvu mwana wa mama